Road to Ntebe Express. Oluguudo lwa Ntebe Express. Tugenda ku airport bikingayo akomawo airport pickups. Abitu. So tutolekedde kisaawe Ntebe International Airport. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 78 Kale omukutu gulu talent ko tusinzire okubanga tukuweereza nze Sonko Muhammad twolekedde ekisaawe Entebbe International Airport. Tulina mwanyinaze gwe tuzze okukima babayita ba housemaid Bakadaama baddengayo bambi ng'akuba ekyeyo naye yatukontaktize tujje tumukime. Tutera okukima bangi naye lwakuba abamu batera nnyo tuuka ng'obudde buziba tulemerera okukola programs zino. Naye lwe tugambye katubalageko ndowooza mulaba gye twolekedde muyinza okuba nga mulaba we tugenda right now. Bw'oyisaamu amaaso paka eri maaso gye gali olengera amazzi. Ku side yange eno eya right bw'oba ng'olaba waliwo ennyonyi era kasooba ng'olaba ennyonyi zino mulundi ogwokubiri zino z'olaba ng'omaze emyaka 2 plus contract ng'ogimazeeko obulungi nnyo n'oyongeramuko n'ensuusu omanya nti kati okomyawo ewaka mu Uganda. Mwebale kola bannaaye. So ndi Angel Marina ku kamera. So tugenda okukima bano gwaffe ono ku kisaawe naye essaawa zino tuyingirira okuweera essaawa mwabula eddakiika ntini nnyo okuweera essaawa emu. Agenda mu district ey'e Nakaseke kutuuka lwero ntoyongerayo munda Nakaseke gye tumutwala ne budde bwa kiro but we have to do it paka tetugenda ogenda eyo. So tujja bbanga twongera ennyumyamuko naye tubeere nga tubalaga nga bwe binaaba mbiri. Nze Sonko Muhammad tambule ffenna nga tumwelkaminga ku kisaawe then tujja bbanga tufuna eddoboozi ekifaananyi kijja bba kyanzikiza naye eddoboozi atunyumize kaboozi nga bwe tuvuga ate okudda ewaka tulaba ate ekyeyo kibadde kitya bannaaye. Osobola bookinga naffe ne tujja ne tukukima ku kisaawe. You book before ne tukutambuza nga bwe tutera okukola. Tutera okubagamba nti bw'oba ng'otambudde naffe akasente ke tufunamu ng'amagoba oba katuyambako okugula amafuta ate ne tukozesa mu charity okuyamba bannaffe. So tutuuka okuyingira ku kisaawe that's Entebbe International Airport. Ne Angel Marina ku kamera nenyongera kujjukiza aba Betty Touch and Beauty Studio mu bintu by'okunyirira bakola make-up w'omulembe n'ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Ayagala okuba ng'onyirira ng'olina omukolo graduation, birthday party, okutimba n'ebirala bingi. Betty Touch and Beauty Studio be bokka bw'oyinza okubeera ng'ate weekwata. So katuuka ku kisaawe tubeere nga tukimayo muganda waffe ono nasobola okukozesa ennamba z'olabaawo wansi n'obeera ng'ate obookinga naffe tusobola obba nga tukukima ne tukutambuza mirembe paka ewaka. Kale katutuuke. Nenga looks smart. Mara sina kuwana. Naenda kuwana lala. Thank you so much. Naenda kulika you. Mbudeyo.
So baganda baffe abakolera mitala mayanja bantu bangi naye waliwo abantu abasinga obungi abava mu nsi ez'enjawulo ne bayingira especially mu nsi za UAE, nsi z'Abawarabu ezo ba housemaids, ba house managers, nalaba segirinyaga mutu bayite ba queens and kings, naye mu lulimi olwange oyinza okubiyita bakadaama. Bakadaama manyi tukola airport pickups Joram, tuli okutambuza abaana bano naye abaana bano bakutabula abasinga obungi. Ekisooka abamu bagenda nga bagenze kukola nga nekyamutwala. Abasinga obungi abaana abakola obwakadaama bakifuula nga kiddukiro like ekyewogomo. Mwana ali ena abaddeyo okumala akabanga nakangendeko ebweru mala emyaka gyange 2 nkole afune 8 afune 9. Naye problem ezisinza obaleetera ebizibu ebifuse problem kwe kuba nti babeere bekwanira ku mitimbagano nakola akasente nga bakabeereza omulenzi. Naye abaana bano bakwewunyisa kati kankwefe kye tuyitamu. Nafunako lumu omwana ng'ayagala koma wano mu Uganda ajja era agala mutwala eziti bwali Matugga nga twogera akasente muvuge nti wafune emitwalo 15 tujja kukime ku kisaawe tukuteekeyo bana sente nga nyinyi biri konso badde ina sente meka emitwalo 4 agala tuve bwegere tuvuge emmotoka tugende ku kisaawe Entebbe tumukime mujije Entebbe mujitwale Matugga mpulira tuve Entebbe tuvuge tutwale Matugga emmotoka nyoma mafuta gatakanso wa mitwalo 5 express osasula ya mutwalo parking twala kezi were 15 sine 5 plus ekisaawe ky'Entebbe bamute bakimanyi boyingira bakuwa ticket esawa nga wakayingire soko kyasole 12 eziddako 10 nene oba wakamala we sawa mu dakiika embabala mu sawa 2 osasula sente endala kuba yingide awe endala okitegeera kasito yingira awe endala then mujivuge mukomewo muite mpaka Matugga agalabawo emitwalo 4 naye nga mafuta ga mitwalo 5 express ya mutwalo parking ya 15 mwenga mwe mugenda kyetukola botutuuka wali tubalinda bakadaama banonga badda oba omuntu yenna wanagirira na process na wanatukofu because twagala tumusangewo ng'alinza because bajja bakoye ffe ayino tusangawo nga tumulinze atule then tumwongereyo. That's the right way to provide the service. Omwana nga tukanga alemererwa mukulemererwa nga yagamba nja kulira nga abeerawo oluvannyuma nga alinnya bulinnya nga atuuka wali awabawo abagezi ku kisaawe obadde oddawa nkutwala eno okitegeera tulenda okubagamba bannange bwe mbanga nze agenda okutambuza nze omumanyi okitegeera ndaba ku social media and addition that I have a brand to protect. Osano gamba abewa mwe bannange enkoma ne Sonko yanvuga tubaba bagamba mu communicating naye wenfuna obuzibu bwonna mubuze omuntu gwo tubaba bagamba dealing nga nnyo n'omuntu alina ekyokufiirwa okitegeera oba omwana ng'atuuka oba byabulemere oba byabibitya alaba sente zaali nyingi ziramusabe 15 agenda paka in fact twaitu musabe na sente ntini nnyo genda paka Matugga kati atuuka ndowooza ngadda ngenda okuddamu kuba yalekera communicating ngenda okuddamu okuwuliza omwana nga yosebanga lya mwezi obanga gumu hello Sonko gyebaleko nkulaba oyamba abantu sima biki yenze gundi gwe yala kugambe Jonkime ne sijja yale kati kyekiganye mbadde nkusaba Jonkyaleka nokola story nyagala kuddayo wabweru kola nafuna obuzibu nti buzibu ki munnange we nali nkomawo okuva ku kisaawe okomawo Uganda nali namusente zange zali milioni 3 nga zitadde mu baaga n'ebirala naye bwe natuukawo ku kisaawe simanyi nafuna omusajja ne bateeka motoka okunvuga bwe banvuga simanyi bwe bantuusa waneeno ne bangamba simanyi vaamu awo ne tukya matusa tufune ebyokulya bwe bafuna ebyokulya bano bayimuka nga balina kye basima oli amugamba nti pa simu yonkubiseeko okwata simu mbu okubisaako bayita manju we balese motoka wali eri mu parking bavuga vuzi nga bagenda ali awo abalinda n'emmere gye bali awo wennyini butuyame tufune ebyokulya wantu tofaayo tujja kusasulira emmere wennyini awo wennyini we bamuleka mu restaurant ne beeyongerayo n'asigala nga bwe yagenda ku kyeyo ensawo bazitutte mu motoka essimu abantu ababba abaana bano bamaking sure nti n'amasimu gano bagakola ki bagatwala communication enesobola okufa so that tabako wako bwe yeetaasiza wonna nengamba bannange nagamba bono tandikiddewo muyamba naye nange saali wa mutima mubi saatawa nagendayo kumuyambako saagala kulima kale nga sinawe nkitandikira nenga omuntu abaana tubanyonyola bulijjo nti ku kisaawa we mukomerawo omuntu otuusaawo because mu kisaawe mu airport temuyingira ki piki
okitegeera tosobola okomyeyo n'ensawo satu ogenda zifulumya oti ekisaawe ate nawo nabo zifulumiza n'ofuna piki wabweru n'ekutwala okuva mu mmotoka awo mu paaka mmotoka y'ekutuusiza olinye mu ndala abasajja beetika emigugu mumanyi batwalako ki ensawo ze n'ensawo satu ogenda okomekeza nga olina gy'obeese ku mugongo balinga omuntu akolera emitwalo 9 ataano kitufumba temulina sente ba mulina ebizibu naye ofiirwa ki emyaka 2 gy'okoze okugjako emitwalo 15 emitwalo 10 okujja ku kisaawe okutuusa mu paaka emitwalo 2 otuuke waka ng'oli safe oba okitegeera kati tugenda ku nsonga y'abavubuka abana babakwana ennyo abaana bano step wala communicationseko ne Bakadaama nnyo waliwo app awo imo yes by the way imo ejjudde kuli bagamba bakozesa nnyo imo nze naye siri ku imo ne bonyini bebagamba nga kukubira simyo nga tere ku imo njagala kukubira kwogera naawe imo yebimala ekoleetya wona gye mpulira botimu wona gye bayita botimu is for communication naki nga bw'omuntu wanakubira ku WhatsApp botimu is like another version of WhatsApp naye imo erina kyanjawulo ki group zonna ziri kuli imo kuliko groups biki na biki dedededde byonna in fact yakoyo app bagyewambira nti yo yaabwe Bakadaama banoonya baagalwa osangako senga we bagonde senga we babikoze bitya dedededde it cuts across just wakumanya nti bangi bawuliriddwa lwa nsonga bangi nene babeera basajja oleke n'omukazi e Uganda n'okola ssente ogenda okudda tabikoze atayagadde okutta saga ezo zibaddengawo nga bakoze batya oleke n'omukazi e Uganda n'olinya ennyonyi ogenda okole omaze emyaka 2 oweereza ssente ogenda okukomawo z'omuweereza zimba akayumba poloti eriwa gye twagamba ogula teriiwo ennyumba gyeriwa gyewagamba nti etuuse ku lingi biimu tebaze wamu yazijogamu n'omuntu omulala anti ogenda mukubira essimu ekiro omukubira waliwo amulimu bisambi nga ze wobadde oweereza ze bamuwaddeko olusenkulu balina waka mukazi gwe wabaleka gye beepiikiza beepiica ogenda okudda musajja wattu nga bagala kutta kati bano bannyinaffe bambi lwaki ensonga bawuliriddwa nnyo erudda weebuuza otandika otya okwesiga omuntu gw'otalabangako maaso ku maaso olaba ne gwolabyeko maaso ku maaso n'omuleka nga omuzaddemu n'abaana naye asobola okwekyusiza kati ate gw'otalabangako mwefunidde waliko ogiyisa otya imo mwefunidde ku imo muze ku botimu wamugize WhatsApp namba bikoze bita mu connectize mutandise okunyumya mwezi gumu mwezi 2 otandise n'omuweereza seta kuko bide empeereza ye 10 n'omuweereza yaawo mulenzi mulenzi akugambye nafunyemu ekizibu boda yange yagize ekya bikoze bitya mpeereza ya 2 ogaweereza just like that naye zokutambuza zikulema okusasula naye omuvuko ogenda ebyo byonna obikola jjukira ezo zonna otolakuza musaala byoba owulira mbu ennyonyi yansala kyeyo kyansala nagenda okudda namuweerezanga nabaweerezanga kubanze bansobera bakaabajja njagala ontambuze sonko nenyamba simanyi siina ssente nafuna ebizibu sigaana obwesigwa buweddewo mu ggwanga olw'embeera y'obwavu etuuze eki etuuseewo obwesigwa buweddewo si maama si taata si baganda omuntu w'omutima omulungi ajja kuba mutima mulungi naye n'omuntu n'oba omumanyi nga wa munju nga wa mutima mubi era omuwa ssente nakola ki nazikozesa ebibi ate nayagala okutuusaako obulabe bw'otuuka omusaba ssente ze bayidawe kifunyeeko infact n'abantu bange bali America olina agamba nayamba family ate bandoga nabayamba we nakomyeyo banjiza obutwa nadde enfudde kituufu just recent omusajja yakomawo yali amaze ekyeyo omusajja ya myaka 33 yali yakakomawo okuva ku kyeyo omukazi yali amusazeko obuntu nagiraba story tebwagwako teyabusala kuggwako kuli yali akomyewo era nga atandise osaba accountability omusajja yali asaba omukazi accountability kankusaleko obunanka anti gyekinzizyayo neeri naye ate ogenda okunoonyeza ngeri omuwala ewabe balokole abana babalokole be batabuse ogaye bamama babwe sitani bamugoba bamulagisa mu charge nabukugira mu baana they are creating a lot of questions for us nogamba naye kiki ekigenda maaso tudda okuba nnyinaffe abo obwesiga obwo amaanyi ogajjawa weegombye omuntu okwegomba kya butonde kwera mu kwegomba kwotandika okwagala weegomba ennyumba ennungi kyekikusindiikiriza ogenda okole nawe ogikole ki ogizimbe weegomba omukyalo ogamba eka mukwane nabe oba nakwatagana naye weegomba omwami omulungi naye gwe bw'otandikira mu vaasi oli bulaaya akimanyi oli bweru bikoze bitya akugambye empeereza ye 5 ogimuwadde empe 10 ogwagula ddata gwakola ki nawe lyambo abaana bamanyi n'okwepiikiza ku masimu biba bitya
Tobudde butabukawo bwekiro bana batandika okufilma amaloboozi ag'enjawulo. Kuba ka video call nenge nange ati nkugira ndagaako nkulageko. Gwe omwana omuwala omulazeeko weeyajudde gwe wena weegize eki weetadde kuli. Akufunyeeko leverage. Kati akutuuka akugamba ngenda kukola ki? Bw'otaapa sente bino ngenda bita. Ng'omulenzi yagamba omuwala. Omuwala Kadaama ali mu nnyumba. Bw'otaapa sente ngenda bifuula viral ku social media. Omuwala atandika okukubagala babitobita mpa obukadde 5. Pasente bintu bitabijja. Waki otuuka ku extent gwe yagenda onoonya sente. Oli eri okubye Bible wezibanga siki noonya sente zobeera nazo komawo n'obukadde oba 7 genda oba bukadde bwa 7 bukubere kwa akiba nga oba otolerangako bawakana kyogenda okudda kapolotiko kagule manyeti nkaguze wano biki kanzireyo ko ebutuusa obwesigwa si wa munju si wa wabweru omuntu nga anakulyaza amanya n'omunju akola ki naye ate wetudda ku nsonga yaabyo ey'okwegirira ku mitimbagano okufuna okw'omwagala naki we have our own cultures tulina engeri gye twalingamu ebintu byaffe tetugenda kwefuula Abangereza Abazungu bakyeruppe naye kati byakyuka edda liri abantu babafuniranga naye kati ebyabafunira byakyuka bibayisiza batya byakyuka bibayisiza batya bibayise bulala Bayibuli bw'ogenda okulaba nga ebintu nga bitabuse buli bwogezaako okukopperera amazina bw'otasobola ogwomenyeka nkugambye olaba musajja aleka mukazi waka nga mwebizalamu abaana 2 3 n'amukola ekyo kati ate gwe golabye ku mutimbagano abantu olwedde agenda otandika okujja okunoonya tomanyi bigendererwa bye abamu bakozi ba ssente akubala zirabye ku programu y'ono mukyalo ono Shifa surprise bicho musa ogenda okwamba omuwala amugamba yamweze ebifaananyi ennyumba yaggwa nagikuba langi omukyala watu agenda okutuukawo nga n'ennyumba teriiwo obanga eri mu musingi nga bijja kuba yamulala ebifaananyi kati ate bambeyo naye era tulina omwebaza nnyo ayambye nnyo abamu abazibudde amaaso kuba bakakwesanga akakojo nti genda obasurprising obabuze n'ennyumba weeri ettaka lyange liriwa ne banakusaba transport ze nnyamukuwa ayagala kumanya byo byeteekamu sente mbabuza sente babikola so kati tulekerawo okwesiga omuntu gwolabye obulabi ku social media otandise okugiraawo mpereza sente biki tebeesigirako ddala teri beefuniddeko ebintu ne bitambula otuuse n'okweyambula Sarake egundi otuuse n'okweyambula weerikodiza amabeere gwe bwenna weegiza obiwadde omuvubuka akufunyeko leverage iravu kati ngenda kufuula viral mpa sente utazimpa nkuteekayo gwanga likotebuliro akusabye obukadde 5 ku kiramba ali obaliddeyo obukadde 10 kikusaze sina hafu kikusaze tumanyi kasitovaako n'ogirinnya ne mindset yaffe tubogeze nnoonya sente ate akasente gyekali so erudda bannyinaffe bakyuseemu engeri gyebakolamu emirimu gyabwe abavubuka bangi ab'obuvunanyizibwa bwe wali wano e Uganda nesigaana siti obogola okufuna omutuufu nakino naye social media osobola ofunirako omuntu nekitambula nsobola okufunirako netunyumya casual talk ampulira casual talk nenyumya naawe mwaka mulamba paka wenkomawo I get to know you better nesikweyambulira anti abaana batuka ekiro nga baagala saagala kwendako munnange saagala kwendako weeyambula n'okkuta nenda okujja kuba tugambe weeyambula nakkuta bakwe ate kati tugambe ki to my mindset ng'omusajja omukazi wakweyambulira wooli awo okkuta obaire oba okulesa obaire aba akujje mu mbeera nakusindikiza ate okunoonya akuli okumpi ate gyebatategeera nti wenamweyambulira ne mwezi obuseegu bwange nyamuleka mu mbeera ngambye enkeera noonya ate gyalina okimalira bwekiba mbadde manyi bakkutira ddala yelayini gwe neeyambulira ondeke mu mbeera nga siri bulungi omperezeeyo n'5 ne 10 nsobola ogikozesa ngende nfuna oli omulala kimalirize sinti ate kiba consent nti consent kibwakinge ne bwe guli gwe omukazi wakweyambulira mukama wange osigala kyekimu lwakwata neeyambulirangako kati nize
naye kati zembe newuunya bannyinaffe obuvumu gye babujja literally no bakyuseemu omufune ku social media neyogera naye kwesa platform eyo okugungeriga tunobeta okola mulimu kyo obeerawo osula wa dedede biki ebamuyewa nga wemugamba newa abamusobola okweweza ebifaananyi ebiri casual tiyenze wano nange yenze wano wadde ondaba bwoterere naku zino nayerukamu muli nali muddugavu naku zino naddugalamu muli nali mweru nakina. So when that time comes whereby you meet physically kaga obuseegu n'obuteeka mu ssimu y'omuntu n'obumwe aba kulinako leverage. Okay, kale bannaye twagadde twogereko ku nsonga olunaku olwaleero no bakakkane batuze niya bagire ekigira kyonna bakakkane bakoleki bamanye ekyokukola sigaana omuntu yenna obutonde bubanja emane gye bugenda naye ate empuya naye abavubuka gye bali bangi wase kyofuna muno ali eyo Kadaama funese Kadaama bakinga gye bakwasaganya ekintu eyo mu bed space eyo oba funye ddala baba mu nyumba funa omuwarabu agirenga amawaliriza ate bajja mu asidi waweerere. Kale banna tuyinza obutasuka olunaku olwaleero twagadde twogere ku nsonga eno gweyagala okutambuza bw'oba nga otutuukiridde nga tutambula. In fact abantu abamu bw'oba nga oyagadde n'okulambulirako ku by'oyina eno e Uganda bw'oba nga onazze n'odiringa nange bulungi tusobola okwogera n'enkutuukirako ewantu woba oyagala n'enkukubirawo n'ekifaananyi n'enkikuweereza nogamba owaye gendako ku luguudo lwabayita egundi ku kyaki bayita egundi ku poloti bweti otuukewo endagiriro yiiyo ng'otwala location obulungi nga tutuukawo nga tukubira ku video call ng'olaba whether waliwo kasiisira oba waliwo ggoloofa olw'omuntu omu omukyala abo mizigo gy'abapangisa oba waliwo eba waliwo ekintu ekyaddala oba kisikowo kitega omukyala omu yaweereza kumpi omutwalo gwa $+ bamuzimbire ennyumba kalina simanyi fulomeka basitule twagenda okutuuka ewantu nga basimba obuzigo bwe bati bwali 6 omuntu kanasoba napangisa mitwalo giwera 10 naye nga aweereza omutwalo gwa $, nga mulamba myaka ng'egiwerako nga aweereza sente nga ne poloti enyenyi bagisamwe naye yatulimba mu mutwalo gwa $, mulamba oyagalako ki omutwalo gwa anti kati base balina settinga okujjako nga yali ayagala foundation anti ku settinga awo twagendawo nga bino banga basettinze ekintu nga ona settinge ne tukoze foundation eraga nti kalina yeyangu yes erina kuba bweti twagenda otuuka olinga yamaliza dde obuzigo yabuzimba ne bugwa bulungi nnyo abwesololezaamu mpola oli wamugamba aweereza tuzimbe ebifaananyi amuweereza byewalala bannayuganda ojja musanga nga yali wa munju paka bwe yaga oba ojja kwesanga yali wa munju paka bwe yagamba bane mugende mutuukeyo mumwe togenda okutuukayo yagwawo bugwi kigwo. So tujja banga twongera n'abaagala batambuza mutukoona ku namba zolaba wansi wa screen nize Sonko Muhammad nkoze ne Angel Marina wano ku kamera mubeere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.